I think ekikulu ennyo ekiri important nti forces of change ziri wamu. Ekyogamba nti ate kakati tulonde omuntu omu naki ebyo byeri side tuli wano katikati wano. Twagala nkyukakyuka, twagala ddembe lyaffe, twagala ddagala malwaliro, twagala abantu baffe bateebwe kyetuliko. Tuli wano ku nsonga ya kalulu nedda tuzze wano nga tugamba ffenna tukwatira awamu tuwanjagire omutonzi atusobozesa okukola ebyo tulina okukola tulabe nga abasajja bano tubafuutula. Katusabe ekitiibwa ennyo Kyagulanyi Ssentamu Robert ayogere gye tuli. People power! Our power! One Uganda! One people! People power! Our power! One Uganda! One people! Baganda bange mwenna basebo ne bannyabo jakozesa eddakiika ntono nnyo okusookera ddala tuli bantu banjawulo tuva mu bibiina byanjawulo tuva mu nnyumba za njawulo naye kitugatta bwe bulumi ffenna bwe tuyina bwe baba bakusiba bwe baba bakuwamba bwe baba bakutta tebakutta nti oba kubanga oli wa FDC tebakutta kubanga oli wa DP tebakutta kubanga oli wa NUP tebakutta okubanga oli wa CP oba PPP bakutta kubanga owakanya nakyemalira ffenna batuganye okusaba wano si lwakubanga tuva mu bibiina bye tuvaamu abantu bangi nnyo bakkiriziddwa okusaba era bagenda kusaba mugenda balaba ku TV n'enkyanga basaba batuganye n'okujja mu maaso ga Katonda kubanga tuwakanya obutuju kubanga tuwakanya nakyemalira so kyekyo ekitugatta y'ensonga enkulu ennyo mu ggwanga lyaffe ate y'ensonga etugatta nene nnyo okusinga ensonga zonna ezitwawula so bwe tuba bakugjawo ekintu wano tugjewo ekintu ekyokwegatta bule tubanga tetukwatagana tubanga abasibe saawa zino ndowooza mwena mukikiriza ntuli basibe no batuganye n'ogenda okusaba Katonda lwaki kubanga tuwakanya nakyemalira ekyo nsaba kitugatte bwabaawo obuntu bwonna bwonna obutwawula baganda bange tuve wano tuyingire omwaka ogujja nga tuli wamu ekirabo kye tuba bannayuganda ekisooka tusobola okuba bannayuganda ebirabo bingi naye ekirabo ekisinga obunene kwe kubeera nga tuli bumu nga tetuli bumu just mu bigambo wabula ne mu bikolwa abakulembeze tutekinza step ezisooka buli lunaku naye bwe mutatuyambako okutekinga step yakubiri na yakusatu tudde emabega baganda baffe mwenna bamemba baffe bakulembeze bannaffe nammwe abatugoberera okumpi newala mutuyambe okwatagana temutuyamba kwawukana mwogere ebigambo ebitugatta temwogera bigambo bitwawula mukole ebikolwa ebitugatta temukola bikolwa bitwawula bannayuganda bakuumiddwa mu busibe okusingira ddala kubanga tutematemebwa ate tetutematemebwa nakyemalira eka wabula n'abantu baffe tuzenga tukibagamba neera njagala kiddemu kibagambe nti omuntu yenanga ebigambo bye n'ebikolwa bye bitugatta era nga binafuya nakyemalira oyo munnaffe ne bw'aba yambadde kala ki ate omuntu yenanga ebikolwa bye n'ebigambo bye bitwawula oyo akolera nakyemalira ne bw'aba yambadde kala ki so okwegatta omwaka guno ogujja kijja tuyamba nnyo n'abantu bajja tufunamu obwesige ensonga ey'okubiri njagala obajjukiza nti obuzibu bwe tulina wano mu Uganda kwe kuba nti mwe babajjako buyinza oba oliawo omukadde wange Dr. Besigye n'ayongera nakyogerako naye temulina buyinza tewali democracy ate ensi zonna ekiziza emabega kuba nti zikulemberwa zifugibwa muntu omu abbye buli kyabugaga kya ggwanga muli baavu kubanga nakyemalira alina obba kubanga muli baavu muli bubi kubanga nakyemalira abaagala nga muli mu mbeera bwetyo eddembe ly'obuntu liweddeyo saa zino wetwogerera bali mu kutulugunya abaganda baffe mu zi safe house bangi tetumanyi gye bali tulina kubeera wamu ne tubirwanyisa nabadde nteeseteese okwogerako gye muli mu bujjuvu ku mukolo guno naye tekisobose tujja kitetenkanya ku mulundi omulala naye muzina eddakiika njagala obeebaza n'okwebaza Katonda otumazisaako guno omwaka n'obasaba tukwatagane ate tuze amanyi gaffe bupya nga tulwanyisa nakyemalira kubanga nakyemalira anafuwada ffe tubulayo okumuwunzika naye nga Katonda ajja tuyamba tumuwunzike inshallah mwebale nnyo mwebali eddala people power our power one Uganda one people bangambye mbyogere ne mu luzungu. Ladies and gentlemen, I'll be very brief. Number one, we are here
to pray to the Almighty God. But we are blocked. We are not blocked because we come from NUP, neither are we blocked because we come from FDC or CP or PPP. We are blocked because we are fighting against a dictator. They abduct you, they kill you, they imprison you, not because of the party or grouping that you come from, but because you are fighting against a dictator. That is what unites us, our pain. And our pain is stronger. The reason for our unification is stronger than any reason that divides us. So please, we the leaders have taken the first step in unity, but we cannot move further if you, our fellow leaders and followers, are not following suit. Please, in your words and your actions, make sure you unite us, not divide us. We've said it before, we continue to say it, that anybody whose words and actions, no matter which political party or group they come from, anybody whose words and actions are uniting us and weakening the dictator is a comrade and a friend. And anybody whose words and actions are dividing us, therefore empowering the dictator, is an enemy no matter what party they come from. Finally, we don't have democracy here, we don't have human rights here, and those are the pains that we are struggling to overcome, but we can only overcome when we are together. While I wish you a happy new year, I wish you an angry and aggressive year. Let us fight even harder to make sure that we overcome the dictatorship. Thank you very much. Our power! One Uganda! One people! One people! One Uganda! Ra! Ra! Cha! Yeah! Sanyukidde ddala okubalaba mwenna nga mwegattidde wano ku Nsambya gye tubadde tuzze okusaba Katonda. Era olwaleero abasirikale abajjudde wano bakiraze bulungi nti mu Uganda tetusobola kubaako kye tukoleramu nga weebali. Emabegako katono baali babuuza lwaki twagendako e Nairobi okulaga obutujju, okulaga ebikolobero ebikolebwa wano Mwami Museveni ne famire ye. Ne bagamba lwaki mwagenda bweru, ate oba tetusobola na kusaba. Osobola otya okukola olukuŋŋaana olulaga ebyo ebikolobero bye bakola n'obutujju bwe batambuza mu ggwanga lyaffe? So olwaleero bezzeemu bokka nti mu Uganda tekyali kifo abalina eddoboozi eritali lyabwe we basobola okwogerera. Bassebo ne bannyabo ndowooza mukimanyi nti ebitongole bya gavumenti byonna byawambibwa. Byonna ne bweba palamenti abagiwamba n'okulaga nti eri mu buwambe mwabalaba abaava mu ofiisi ya pulezidenti ne bakirira ne bayingira palamenti ne bakuba buli mubaka ali mu palamenti. Bakyali ku miggo nakati. So palamenti eri mu buwambe. Mwalaba Black Mamba we yayingira kooti nekuba abalamuzi nekuba abonna abali mu kooti si mulundi gumu naye ng'erudde erumba kooti abasirikale. N'olwekyo kooti teziriiyo, kooti zawambibwa. Bank of Uganda gye tugamba nti banka yaffe yawambibwa. Yensonga lwaki nakati tumaze n'omwaka nga tewali gavana, kubanga gavana y'omu Mwami Museveni ne famire ye. Esente zonna sente zaabwe bazikozesa nga bwe bakola ki? Nga bwe baagala. N'ebitongole ebyanakyewa byennyini ebitali bya gavumenti nabyo biri mu buwambe. Mwalabye ekitongole kyaffe eky'abasawo nakyo nga bwe kyakoze eki? Bwe kyawambiddwa. Ekyabannamateeka kyawambibwa n'ebirala byonna biri mu buwambe. Mu mbeera bw'etyo bannansi tebalina ddoboozi. Y'ensonga lwaki omwaka guno tumaze emyaka 6, tubadde tuweze emyaka 6 kuva lwe twafuna obwetwaze, naye mu myaka 6 tewali mukulembeze n'omu Bannayuganda gwe baali batutayingire mu bukulembeze bw'eggwanga lino. Buli mukulembeze emmundu ze zimuleeta.
buli mukulembeze emundu zezikola ki zezimutwala tetujjanga mukulembeze yena mu bukulembeze mundu zokka zezibajjawo ekitegeeza tetulina buyinza n'akalulu ke twogerako tetukola ki tetukayina so bassebo ne banyabo kitegeeza teri kutunula ate ku puroguramu ya mwami Museveni nti tulinza 26 tutunuulidde 23 okwejjako omutawaana gwe. Guys, follow this account and share. 23 tulabe nti buli omu akola kyonna ekisoboka tulabe nti kyabika 23 ekirungi bwe tutuukidde wano abamu balowooza nti ffe ababadde tulwana nti ffe tunafuye naye ndowooza bw'otunuulira famire ya mwami Museveni n'enaalemu ye n'embeera gyeyuuga kati omanya anafuye yaani anafuye ye mwami Museveni ne famire ye kati tekyasobola na kumuwuliriza ayogera bino boogera biri bona n'olwekyo ke kaseera tubataayize eggwanga lino lidde mu mikono gy'abannayuganda 23 mbasaba ebintu bibiri byokka ekisooka gwategedde tegeeza munno nti 23 mwaka gwakwekolamu ki omulimu tegeeza munno atanategeera nti 23 kwekolamu omulimu. Nkusaba ekyokubiri tutandike okwekola mu network etugatta ffenna nti bwe tubanga tugambye nti ku bbalaza kino kyekitambula buli omu yenna gy'ali alabe ng'avaayo kyekitambula ffenna tukyegatireko kikole ki kitambule. So bassebo ne bannyabo nze ndi musanyufu ti omwaka guno okusooka tugumaze nga tuli bumu tugumaze ffenna nga tuli ki nga tuli bumu era tusigale nga tuli tutya tuli bumu tulwanire wamu 23 Katonda naye nga mubeezi waffe yatuwulira wano ne bwabagaddewo yatuwulira nga ye mubeezi waffe anaafa affe anaalama alabe 23 eggwanga lino tukole ki tuli mundule. Mwebale nnyo mwebalire ddala ffe weetuli nammwe mbasaba mube nga mukola ki nga weemuli. Mwebale nnyo mwebalire ddala. People power, our power, one Uganda, one people. Ra mwebale nnyo. Just a minute. Guys, follow this page, please, and like. Okay. No, just yonna bwe mukimanya obulungi abantu bwe banaabira mu maaso Hitler ne Nazi Germany ekibiina kya NRM kisuliridde nakyo okugobebwa ddala once for all mu chapter ya history ya Uganda. Njagala okunenya aba NRM mwina Nneke mwina Kiseeke temusobola kutuula wansi ne mugamba Museveni nti otiyeeyo ogenda kufuna ekibiina kyaffe nga Nazi ensi yonna etukyawe musirise busirisi ng'emmese enzibi. N'olwekyo tusaba aba NRM omusajja munaabire mu maaso mukeere nkya mugambe nti genda lastly constitution yaffe byebimu ku ebyo ebyatwala Museveni mu nsiko agiwawo aguddemu amatabi amakulu abannayuganda ge bandibadde bakozesa okufuna transition eri automatic. Presidential term limit yagijjawo ng'agula babakana sente, age limit yagijjawo ng'agula babakana sente. Namboozi mukazi wattu atambula nabyuma olwa debate gye bayagala efeiringe. Akantu kamu akabenchmark ke mwabadde musigaziza kwe kulonda. Osobola okujjawo Museveni ng'oyita mu kulonda? Obanga tekisoboka kitegeeza ki? It is a challenge on all the people of Uganda to rally behind our principles here so that we get rid of an omnipotent dictator. Thank you. Kakati ngenda kusaba president wa CP kubanga tuli wano as United Forces of Change. Wa PPP, sorry, wa CP amaliriza. Mkulu Saddam Gaira, president wa PPP,
naye ayogereko for 2-3 minutes. Webale nnyo bwana Asenyonyi honorable basebo ne banyabo waliwo atasanyuse nga twegasse bwe tuti waliwo atasanyuse nga twegasse bwe tuti waliwo atakiraba nga twegasse bwe tuti Museveni yekka yatayagala twegatte bwe tuti naye mwe mwenna mwagala twegatte tutya kino mwagala kiddemu kirabike buli we tugenda kye mwagala njagala kusaba ffenna abakulembeze ffenna tetusobola kukulembera tutekwa kuba n'omukulembeze atya abalala ffenna ne tukola ki ne tumugoberera tulina kukkaanya ffenna abali mu opposition nti ani gwe tugenda okugoberera saagala kumensoninga naye kyembagamba nti ffenna ng'abakulembeze tulina okuba nga tulina icon tulina okuba nga tulina ki abe-NRM tebalina omukulembeze si gwe bagoberera ne bw'aba nga abatwala mu nsiko ne bw'aba abatwala mu nnyanja kaakati ffe tetukkiriza kututwala mu nsiko naye bwe tunaaba nga tunaagoba Museveni tulina kye tulina okukola kino kyetutandise ddi olwaleero tukitandike kireme kukoma mu kusaba ne bakituuka mu kwesimbawo era tulonda omuntu atya tulonda atya ffenna tukkirize oba tuli banene oba tuli batono tuyimirire mabega w'oyo bwe tunaakola kino oyo Museveni ne mutabani we bajja kudduka nga teri abagobye mwebale nnyo mwebale ddala kumpuliriza tweyanziza nnyo omukulu Saddam Gaira